Muhoozi oye, Kyagulanyi oye. Kati zebapita ali Haji Kasirye Nganda ali Mulyanyama nga nzaalibwa Katwena yavulira ku Leerwe. Era nze ng'ogyeko bino ebya mbeera naye nze nazanyanga amatatu wavaahi nakola tawuba. Era nayinzanga okusuula kasatu akaddayi gwe n'olowooza nti ddayi ampweddeko n'oyita ddayi naye nga mbadde nkyamulira nga nkubala. Era akalulu kano tugenda kakozesa bwe nakwata kutu nga Ssenunjogi amanya oyo azadde kabba wakujjako mukono. Bwe nakwata ku nsingo ng'omanya oyo omukadde agenda kulona ng'omuzza ebbali. Bwe tutyo bwe tukola naye abantu bawano mulina omukisa mubi. Alhamdulillah nsiiba. Bwemba nsiiba sibeera na vibe. Nina kafulasika kange kenywa kali eyo mulungu, kalimu omudalasini, kabeeramu omujanja, kabeeramu katungulu cumu. Mulowooza ki ekirala ekibaamu? Mubeeramu ki? Bw'oba omira panado era naye mwali. So n'olwekyo ekijjase wano, the game is over. The game is what? Nga 13 ebibozibozi byembadde ndeeta biweddewo. Nga 13 ekisooka njagala mbeebazeeyo na gye tuyise ne kanso na Lukoola banaye mwekubireko mu ngalo. Mutulaze omukwano, mutulaze okwagala, mutulaze obumalirivu. Mbasaba kubanga sibalagira mu kisiibo kino Allah yasinga okumanya. Ate ffe abasiraamu wallahi ffe Museveni watukwata embongo bakuba ku lubuto na ku mugongo. Bwe tugenda mukobera kulambula bakivumbi n'abalala n'okeberako mu bitabo abasibe basahaba be basinga buki baseko n'abadde batuwolereza. Naye kati katufune Elias Ndunga Lukoola naye yegatte ku balooya bannanga abasiraamu batukuba. Gavumenti ya Museveni mbi nnyo ku basiraamu. Bw'olaba obwa pulezidenti tetuliyo, obwa vice pulezidenti tetuliyo, obwa prime minister tetuliyo, aduumira amagye taliyo, aduumira prisoni taliyo, oba bonna awalana baki? Kati ate mu basahaba mu Abakatuliki Allah abasaasire namwe muyingidde ennaku z'akalema. Leero temuyingidde ennaku z'akalema, mwekubireko mu ngalo. Akati maliriza ebigambo byange, njagala mwenna muwanike emikono ebiri waggulu. Njagala mukube engalo Pulezidenti Kyagulanyi amanye kituli kyebando. Njagala mutegeeze Bosco manya agenda kujja wano nga 11, agenda kujja ne toilet kubanga takyasiba, agenda kuleeta emmotoka nnyingi, agenda kusiijamu n'amagye naye mu mugambe muyina emmundu, tuyina akalulu, bayina emmundu, tulina Bobi, bayina Muzeeyi, tulina Eliasi, bayina obukodo. People power, our power. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Wabala nnyo webali eddala. Oyo abadde meeya Mulyaki netonete Ssabakunzi mumumanyi gender balance kandete Ssabakunzi n'abakunzi. People power, our power. Abasinga mumpita n'abakunzi. Naye mu Buganda mukimanyi nti teri ntebe enkyala. Weewaawo ndowooza ne kyasa abakunzi njaawo bulungi. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. People power, our power. Obubaka obwange bujja kuba butono nnyo. Njagala okwebaza abantu b'e Kawempe emiruka omwenda. Nze nga n'abakunzi wa Buganda nkoze research emala buli wempita bagamba nti Nalukoola yawangudde dda. Waliwo wakana njagala
bwereevu ebiseera njagala okwebaza abantu b'e Kawempe bayiye amagye waliwo amagye poliisi eri naye muwaguza ne mukola ki ne mutta bino byonna bye tukola nga NUP biri mu mateeka ekibiina kya NUP kiri mu mateeka okuwandiisa candidate tetwazizza ki musango ate ekisinga okubaluma mutwaleese omwana owammwe bennyini gwe mwakuliza wano eno gwe musango gwe twazizza nti twabaleetedde Nalukoola owammwe asomedde muno akulidde muno asula muno emirimu gye gyonna giri muno abantu b'e Kawempe mbasaba nga